munaffe nga tutambula olugendo luno olw'obulamu. Bangi boogera nti teri ggulu, teri geyeena. Naye munnaffe njagala nkukakase ti nga bw'olaba ensi bw'eri eya ddala, ng'olaba enfuufu n'emiti n'abantu n'empewo, bw'etyo n'eggulu n'eggeyeena bwe biri ebya ddala. Ky'ova olaba obeera awo ku mulimo w'oli n'olaba ewuwo wansi mu kitanda, oba obeera e Kampala nga bakuzaala Masaka n'otandika okulaba ebitundu byonna ewammwe e Masaka. Kitegeeza oyo omuntu alaba ewammwe e Masaka gwe gw'omwoyo ogugenda okuva mu mubiri, kubanga omubiri twambadde mwambale. Bannaffe mmwe abalowooza nti Mukama alina ekisa kingi, kubanga bangi mwogera ne mugamba Katonda ajja kutuddiramu. Mukama alina ekisa kingi. Njagala okukakasa kino nti teri ali mu ggulu nga teyalikolerera okuggyako nnyiniryo Katonda. Teri ali mu ggulu nga teyalikolerera okuggyako nnyiniryo Katonda. Ne Yesu Kristo Mukama waffe eggulu yamala kulikolerera. Yesu aba kujja ku nsi n'alemwa bye yayitamu, yali agenda butereevu mu geyeena. Yesu okuddayo mu ggulu yamala kuwangula kw'eno ensi. Ne bamalayika bonna abali mu ggulu baalikolerera, kubanga ekiseera kyatuuka bamalayika ne beeyawulamu. Sitaani Lusifa bwe yali ng'akyali mu ggulu yayagala okugemesa bamalayika beefuulire Katonda, wabula bamalayika abamu ne bagaana n'abalala ne bamukkiririzaamu. Abo bamalayika abaagaana kyatwala muwendo, era bwe baagaana baasobola okusigalayo mu ggulu, ate abakkiriza ne bajja ne Sitaani wansi. Kale nno kyenvudde nkugamba buli ali mu ggulu yalikolerera, teri ali mu ggulu nga teyalikolerera. Kale nno naawe ali ku nsi kuno togayaala. Kola byonna ebisoboka by'owulira ti bye biri kuyingiza mu ggulu, kubanga wano ku nsi tuliwo kaseera. Ne bw'oliwangaala emyaka 10 ojja kuvaawo, naye ekyebuzibwa kiri nti eggulu olikoleredde, teri agenda kuddiramu. Mukama tagenda kuddiramu, kubanga teri ali mu ggulu nga teyalikolerera. Ng'okyali wano fuba okukolerera eggulu osobole okuliyingira, kubanga buli alirimu yalikolerera. Togenda kuyingira mu ggulu nga tolikoleredde. Togayaalira wano ku nsi, kubanga ebikutwala mu ggulu obikolera wano ku nsi. Ffenna tumanyi bye tulina okukola okuyingira eggulu. Kale nno munnaffe bw'oba okyagayaala, olaba ne Yesu Kristo gwe tuyita omwana wa Katonda, naye eggulu yalikolerera, era kitaawe Katonda teyamuttira ku liiso okutuusa ng'agenze ku musaalaba ne bamukomerera n'emisumaali. Singa Mukama yali amala gayingiza abantu mu ggulu, Yesu omwana wa Katonda tebandimukomeredde misumaali, naye yalikolerera. Yesu yali mwana wa Katonda, naye eggulu yamala kulikolerera. Kale nno naawe eggulu likolerere. Kola buli kimu ky'omanyi mbu kye kijja okuyingiza mu ggulu. Kkiriza Yesu, soma Bayibuli, buli ky'owulira kye bagamba nti kye kijja okutwala mu ggulu ky'obeera okola. Oba oli awo ku lunaku luli Mukama okwo kwalisinziira n'akuddiramu. Kale nno munaffe togayaala. Teri ali mu ggulu nga teyalikolerera. Togenda kuliyingira ng'oli mugayaavu. Kola byonna ebinaakusobozesa okuyingira mu ggulu, kubanga si lya bwereere.
88.8 CBS FM.